Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira tekijja kukisoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Training the items. There's Jackson. Bathroom. Where you go there? Scare. My bathroom. Cafe. And then I feel like. Wait. Let's get. Let's get. Maybe you get it. See, okay. There. Mama, na yele simanyi lwaki ekintu ekyo wakyesi. Kyakyo kinnemye. Mbera ntya mu kyalo n'embeera wonga ntudde butuuzi nti. Wandike badde ogenda y'okono okola ki? Amapeera kwanga mulabika temuntegedde kwebagamba mbanyonyola temukitegedde. Naye omanyi Muleke agende. Nedda. Wewe. We sukali wonyi. Ati tata. Wewe nyo. Unagi tata. Ebade tabula sukali wonyi. Motabani. Kakati tata. Ona tata akantu wako kateeke eri tata. Kantu kayikoze. Kayinza okubwatukirawo tata tendekaleeta obuzibu. Elinde luli nogamba nti kudazo ina sukali. Oza mutabani yo tetugambe yona. Sukali. Mutabani yo tetugambe yona. Agambye ata. Ndisina sukali tata era sukali mulina. Funga mudomo. Funga. Eseleke. Tetwagala mwe mukole statement tuzole mwana then mweni babulemi kati nzenze kuchima mwe kole statement ya then you just running njagala mwe twale mwe mabili no mama mugende situka genda mukole statement mumale mudde kino kyangu nnyo nabiterezesa kwa kati sageze nenkola banze bankuteko gondi Mr. Setom wama bagende bakole statement kuba mwana tulina omuzula mama abagende kole statement naye musibego maleta mwina kuleta mere yayo tala jambi mala byonna kakati mama
Temweraliikirira ekyo kyangu nnyo. Wangi? Oyo omukyala. Nabikuwadde byonna. Twakubiriza oli. Mama, totabula basajja. Genda okole statement ekyo kiggwe. Mama Mazinga. Genda onyonyola abasajja buli kimu nga bwe kyali. Ebintu bino byetaaga biggwe, omwana alabike, tumanye ani yamubuza. Kakati webuze polisi gy'otawanya bwotyo kiki? Bwebezze ng'ekwetaaga genda oginyonyole, kola statement, vaayo. Nze kati siri free. Oli omwami oyo mumuwa amafuta ge. Abantu batya n'abanga alowooza nti bagenda kukutta bwese oba bagenda kukulya. Bagende bakole statement. Bana mulimu ebintu ebimu ebisesa naye maama Mazinga namwezaalira mwana wange ondabizza nnaku yonna gy'oli manya nti eno ndi ku bwerende ama nakwenoonyeza mwana ate oba gwe nali nfunye wuuyo yabuze neerabira gyaliya wange gyali nve ku bino ebyokusatira ate ono ne maama naye anfuukidde akayinja mu ngalo kuwoza webakasawa munaana nkole ntya kati neera ze zimu era mweŋŋendera maama omanyi saawa munaana ezo mipiira nga gitoola mu katimba ate no buli ogutoola guleeta matembe nzire kwaoyo omwana eyandeetera n'ebizibu agenze n'anoonya omupya osinga ate mwatu oyinza n'okugenda bwoti n'otooza obwo nga buli gwokuba katimba Mama ina sukari. Ina majani. Sina majani tu. Esikazi kulu sirimba bali. Hangi tanga tugende. Weda mwezi likenja pesa simu bwa. Ogwabye. Piga wewe. Zigende. Wewe koloza petwaze kuzanyire. Nafako bako kuja kusinika manyona. I drive my car nezi chamba chime. Zigende ate motoka mwagame mwine motoka kwali mu motoka. Zitola motoka tu. Mchalo yaba ina motoka. Ebuza motoka wakula ko motoka. Leta tata. Mo. Zen driver wo. Leta tata. Ojitaka gande. Tambula zigende. Zale tamisanga kusibisa mwana ya bandi temujja kukola statement. Abantu sekumanyira. Tambula. Kwezikazi zikola vitamin. Watu badonde kasi. Zikanye ziyanguwe. She's a liar. That's pretending. I have to have it. Siwoza sukali. Kwe manyinze bantu ne klasi ya leo. Nze abasa kati manchi kumando jekose. Ebade manyinje eja kulimbazi. Are you sass? They sent on ava koboko. From Sierra Leone. Training. Kati kwa singeze na kesi. Tazina mtawana atazikiaje. Tazina mtawana atazikiaje. Tazikora chini. Kabra. Piga wewe. Njazi kubamisa simu. Zikinyumiza sukari. Kama nisisije. Tazina chakulia tezifuteko. Muzaba mwana ya. Okatuzile kazi kende. Mwasiso mwana nzana sibisa. Katizia kama zikoma kazi ganda. Manya bantu bataina misamu. Ana tugenda ku Burundi. And for this time I'm getting something from this case. Mwesini problem. There is something you hiding. One of you aina mwana. One of you. Rachi zimbuli zijanze mudukanje. Out of these investigations, I'm getting something from this case. Now why did you hide Rabelubelo? Why did you hide Rabelubelo? Mweitaza kusimu.
one of you amanyi mwana jani mama nete nabelubera aliwa agenda kunonya mwana nze Lache enonya mwana police why did you come to us go you reported the case why did you tell nabelubera mama nze kwini yangamba ngenda ku police akakula musango yangamba nzija ku police nkole statement now let's go twala against go statement and I'm going to be serious this time mamuno uzazigenda kubera uzasema basa I drive my car nenze jeno look that fufu sorry to leave you here now I'm back my friend I'm back oh Kesazakimu. Hi, my friend. Sit in the car. What are you doing? Where's Tulemo Motoka? Masa inamageze tulamaso. Singaze tulamaso waje Motoka Kampala. Please. What is it kuba Motoka ngeli yo? Afana sorry. Sorry my Jesus. Kwemanyi Motoka bweru. Why do you hit my car? At least come and hit me. Nekwe kuzikuba Motoka kwemanyi bolumi bwe fadas. Bwena kula Motoka yeja kumana I don't think you can even. Afande,